Abantu abatannamanyika muwendo bateeberezebwa okuba nga bafudde oluvannyuma lw'ekizimbe okugwa ne kibabuutikira wano mu Kisenyi Kampala okumpi ne Ovino. Kigambibwa nti mu maaso g'ekizimbe kino wabadde wakolerawo abantu ab'enjawulo omuli abafumba emmere y'ababadde bazimba, siteegi ya Bbodaboda nga wabadde wasimbawo n'emmotoka ezitikka obuwunga wamu n'emmere y'enkoko nga wabadde wabatundirawo ennyaanya n'ebintu ebirala. Tubadde ssaawa 8 babadde nga bakola, abadde batunda nnyaanya, obutungulu, ovakedo, gonja, abadde siteegi ya boda ebaddeawo. Abamu abakazi batu babadde beebasaawo bagenze okuwulira ekintu tewali muntu yenna adduseewo. Ekyenda kukulika abaana baffe beebuutikidde wansi era betugezaako okujjayo naye excavator ziruddewo okutuuka olw'embeera y'obudde, naye wansi wali atukubire n'essimu, amannya ge Isaac n'agamba akyaliyo tuyanguwe okubanga tubataasa okubajja mu biyinja bino ebibaguddeko. Waliyo betusuubira okubanga wali abaana abadde bapakinga wana Bbodaboda n'abapikaapu n'abennyini abadde ku kizimbe nga bazimba n'abakyala abadde abafumbira emmere awo. Poliisi obwedde eri wano, waliwo DPC, waliwo RCC, waliwo bonna amagye gaweddeyo naye tebalina kye batuyambye. Abantu bali wansi bafa ebbanga lye bamaze ekizimbe kyagudde ku ssaawa 7:08 wakati awo okutuuka olwaleero tewali kikoleddwawo, obudde buno buwungeera. Naye nga tunakulaba abantu bafutikirawo tujje muntu mweka naye tukyanyonyeza oba wali abantu balala. Abantu bagamba nti emisinde ekizimbe kino kwe kibadde kiddukira ebadde yeeraliikiriza kubanga babadde tebalinda myaliriro egimu kukala nga bazimba kiro na misana. Abasajja bano bazimba kiro na misana, tebawana budde kizimbe mu mateeka g'ekizimbe atiise emyezi 2 oba 1 n'ekitundu nga kikyaguma wansi. Naye bano bazimba kiro na misana, kati nga bwe mulaba ekiseera kyonna bakimazeewo. Naye bwe nkubuulira piriyodi gye bazimbidde buli kizimbe ekiri wano weewuunya. Ekyokubiri omugagga aluuna oleeta otya obutayimba obunafu bwe butyo. Emmotoka nnya ezisomba eby'amaguzi zoonoonese wabula ng'ekiviiriddeko ekizimbe kino okugwa ekituufu tekinnamanyika. Bw'omala oziba sirabu wansi okiwaamu ebbanga damukoosi byonna ne bikwata bulungi, naye wiiki 3 nga basitula era ne kino ekizimbe ekiddako essaawa yonna kigenda kugwa kye mulabawo ekyokubiri. Naye nga obuzibu bwonna buva ku kintu eki kupapirira sipiidi. Ekizimbe kyagudde essaawa 8 naye nga tewali wadde ekyazze wadde poliisi wadde eki olutuuza kuba abantu badde bataasa abantu ate be bakubye. Abantu badde balina okujja ne basikamu mangu emitayi masikamu abantu naye poliisi yazze dda erimu kukuba abantu talina kyekola n'emmoloka ezizze si za poliisi era lezze teziri mu mafuta. Meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru ategeezezza nti obuzibu bwonna buva ku kitongole kya Kampala Capital City Authority obutasooka kulambula mbeera wasibwa bizimbe nga bino era ng'ategeezezza nti olunaku olw'enkya kyasookerako mu lukiiko lwa KCCA kwe kujjayo ensonga eyo. Bino byonna kigenda kufe aba KCCA lwa nsonga tulina ba planners bagundi baaliwanga bazimba kizimbe kino. Olaba kizimbe nga kigwa lwaki because of technicalities. So it is asking a KCCA okubeera nga tubeera blamed. Ku Monday enkya ngenda kunoonyereza kusooka seminti ye problem, mitayimbo ye problem, abagaga be problem oba ba engineer be problem kubanga buli ssaawa kati ebizimbe biyitiridde kugwa. The construction law does not mean we should begin the building today and the following day the building should be ready. We should give time and then the cement should get dry before. Otherwise, we are blaming the engineers who have been supervising this job and at the same time the KCC planners. Kyokka waliwo obweraliikirivu olw'ekizimbe ekirala ekiri mu mbirizi za kino ekigudde n'ekibadde emabega waakyo ebisuubira okuba nti nabyo byandyerindiggula ku ttaka. Wetuviiriddeyo ng'emirambo 3 egyakaggyibwa mu bifunfugu nga kuliko abakyala 2 n'omusajja omu era nga poliisi n'ekitongole kya Uganda Red Cross bakyakola butaweera okulaba obanga bajjayo kuba kyalimu akalamu. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina ageesigika.